abatuuliza tubalamusa n'ekiramuso eky'ebbeeyi nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi. Era nga tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atugaziyirize embeera y'okutegeera eddiini, kubanga tulina hadithi etugamba nti omuntu mu makulu gaayo omuntu Allah gw'ayagaliza ekirungi yufaqihuhu fi ddiini, nti amuwa okutegeera eddiini. Yes sir. Katanga nabbi teyagamba nti gw'ayagaliza ekirungi amuwa ssente oba amufuula ow'amaanyi. Ye yaleeta principle ya yufaqihuhu fi ddiini. Ate olaba nga teyagamba nti amuwa irimu y'eddiini, yagamba amuwa fikihi w'eddiini. Kafikihi w'eddiini kitegeeza okutegeera eddiini, kwegamba applicability yaayo, kubanga obusiraamu bugazi nnyo as a theory, naye okubwa applyinga ne bufiitinga we bulina okufiitinga kyetaaga abasajja bagezigezi. Kati awo wali challenge ku African society nti olumu abantu ababeera in charge of okutugayidinga mu nsonga z'eddiini ate babeera bo tebakozesa ate fiki. Yakwata bukwasi n'asoma wale ekintu n'akibakubako, n'asoma ekirala n'akibakubako, kati ne mwending up ng'eddiini efuuse nzibu nnyo. So nga ate ono abalungamya ali supposed okubanga asinziira ku fiki n'ageraageranya okusinziira ku mbeera zammwe n'abawa ekipimo kye musaanye okutwala, ng'ate amanyi n'obudde bwakyo, kubanga wawa abantu basobola okulekamu okukola ekintu wiiki emu, next week n'okibajjako n'agamba kati tekikkirizibwa, kigenda kikyuka bwe kiti. So ekibuuzo kigamba abaffe ani aleeta essanyu mu maka? Mwami, mukyala? Kati awo ffe tugamba teri muntu omu bw'ati asobola kuleeta ssanyu mu maka. Era bwe mwerimba mbuwawo agendayo okuleeta essanyu, oli munne oba simanyi yaba aleeta ki? Ndoza bifaananamu yawo n'abuuka babeera banoonya abakyala ku bukedde. Mbu ye ayagala omukyala ng'alina ssente ze, mbu ye agenda kuleeta mukwano. Azifu omukyala ye tagenda kuleeta mukwano. Galaba obutabeera serious. So omuntu yenna ayingira mu bufumbo ng'olowooza mbu oli munno yagenda okuleeta essanyu, obeera oli mu kwerimba bwerimbi. Era buba bugenda balema, kubanga mwenna mulina okukomiitinga ku kuleeta essanyu mu maka, ne mukwataganira wamu ne mulyoka muggusa. Kubanga olaba n'okuzaala obuzaazi omwana tewali omu asobola kuzaala mwana. Tetulinga njuki n'ebiwuka ebirala byo oba omusajja waali oba nedda kyo kizaala buzaazi, enjuki endala. Naye abantu paka mulina okubaawo ababiri, buli omu aleeta ne byegatta ne bikolamu omwana. Kati tetulinayo eyo concept mbwawo ye nga yagenda okubonaabonera obufumbo ng'oli munne yalinda bulinzi bamuleetera essanyu. Ebyo ebintu tebiriiwo. Era n'olwekyo mulimu ku bintu bye tulina okwegendereza okusobola okutuukiriza objective eyo ey'essanyu, bye bino ebintu bino wammanga bye batukubiriza okuba nga tukola. Ekisooka, bannange, tuyingire mu bufumbo nga tewali azze kuyamba munne. Abantu beerimbalimba mbu yamuwasizza kumuyamba oba yamufumbiddwa kumuyamba. Ebyo ebintu tebiina wadde ene papas, bizza buzza bufumbo mabega. Yingira mu bufumbo ng'okakasizza nti omuntu gw'ofunye yakusaanira naawe gw'omusaanira, mugende mukole obufumbo nga teri yerimbalimba mbu ayamba munne. Kubanga bwe lwoyingira ng'ogamba oyamba, otandika okukakkanya oli omuntu. Kubanga ffe tumanyi mu shariya y'obusiraamu nti omukono ogugaba oba gusinga amaanyi guno ogurisiivinga, kitegeeza nti gw'ayamba. Tosobola kuwa kitiibwa oli gw'oyamba. Buli ssaawa oba omukakanya na kumujjukisa bizibu byabwe. Of course kati olumu bwe tuwasa abakyala oba ne tufumbirwa abaami batubuyirako ku stories eziri ewaabwe. Kati abamu ate bakwata ezo stories n'azikosa okunyoomereza munne. Just because omukyala amunyumiriza nti ye we yasomera
baali ne lanchi tebalya nga balyako sapa kati oli n'ayagala ekyakifuule nti n'olwekyo okumuwasa kati ne babeera nga balya miruzi 2 nti kati yamuyambye nakisinzirako okukakanya munne ekyo ekintu tekirina bwe kikolera abafuuse kitundutundu yingira mu bufumbo nga mutunuulira situation gye mulimu ssaawa eno kubanga mwe mutaddewo katilayini empya era tumanyi bulungi mu hadithi nga ya Ibn Majah etugamba nti khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli ng'olwo Nabbi sallallahu alayhi wa sallam atulaga nti omuntu abasinga obulungi mu society ye muntu asinga obulungi eri abantu be. So meaning ffe mu busiraamu tuba tupima omuntu tetutunulira byeno byakolera eno mu public ffe tukebeera wuwe. Bw'aba muntu azibuwaliza abantu b'obulamu foyo nga tusazaamu obeena ebweru musajja mulungi nnyo ayisa abantu obulungi ne fazilo ng'aza abantu gwe bawangala nabo abantu bwe bayisa bubi nga max tutema. So tulina okukyegendereza. Of course tulina okubaawo n'embeera y'okubanga obufumbo nga kye tugambye nti mujje mu bufumbo nga muzza okukola ekintu nga kyawamu kubanga ya Allah bw'aba tugamba nti wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma aba atulaga nti atugatta n'ensonga eyo 1 okwagalana then 2 okusaasiragana. Kati waba abantu ataba binterpreting mu mbeera etali ntuufu nga balowooza nti bwe muba mwakewasa ebyo bya honeymoon muba muli mu mawadda bwe muwangaala nga mugenda mu rahma bitambulira wamu paka ne paka ekimu tekigwa bwe kirala mbolo musooka mu mawadda kati bwe mukaddiwa muko amawadda ne gagenda nga mutanka kusaasiragana ebyo tebiriyo muwangaala nga mwagalana nga bw'omusaasirigana. Kati awo wennyini wendeetera concept awo wennyini wenjagala okuleetera concept nti bwe tubanga mu bufumbo twemanyiize okuwangaala ng'ab'omukwano. Nze ekintu ekyo bwe nkitunuulira naddala kati gwe tunulira abantu abawangalira mu ofiisi. Bwe genda ewantu ng'awo ofiisi mulimu abakyala n'abaami. Abantu abatuula mu ofiisi minimum hours nga 8 olunaku. Wallahi abantu abo basobola okuwangaalira awo ne bamala emyaka nga 5 nga tebayombye wadde n'olunaku n'olumu naye nga buli lunaku bamala essaawa nga 8 awo ewantu. So omuntu tasobola kwekwasa nti it is about obudde bw'omala n'omuntu hours 8 emirimu gye mukola naye abantu ne bamala emyaka nga 10 nga tebajjukira naddi lwe baali bayombyeko. Nga ki ekibayunga mukwano just friendship. Kati unfortunately bwe tudde nate mu bufumbo abantu bakwata titles ezo ne bazifuula nga za kubanja. Kati Amiri bw'aba ye husband mu kifo ky'okukwata title eyo aginoonyeemu emirimu ye gy'alina okukola instead agikozesa kubanja. So husband bw'atuuka waka mu kifo ky'okusanyukira abantu basanzeewo ayagala bamuleetere bintu ayagala waakatunda anti nange naleese balina omukulisaayo nange nga bwe naleese ate kati ye problem nti gwe bwe lirojjera mu ango ya listi ya ebiina okumpeebwa kati awo wennyini akavuyo katandikira kwanga bali abantu benkunyumiza ababeera mu ofiisi tosobola kusanga nga wawo ali awo mbu yalinda bamubuuze nedda ye instead yasooka okubuuza bali banne yabatwalira era osanga ng'abantu abo olw'okuba tewabeerawo abanja munne mu ofiisi wali buli omu abeera alwana kutuukiriza era ojja kusanga nga singa munne atuuka leeti tasookera mu byamunenya asookera ku kyakumuwolereza nti musajja tabeera nga yalwadde mukubireko awo. Kati kibayita omukwano nti totandikira mu kunenya otandikira mu kuwolereza. Oli bw'aba nga akeereye tutandikira mu kumuwolereza nti ayinza okuba no yalwadde bamunoonyeeko bw'amisinga olunaku lulamba nga omusajja watu genda tumukebereko tabeera nga yafunye ekizibu. Kyo kye bayita omukwano era gwe tusuubira ate mu maka. So si kubanja ng'omwami bw'otuuka awaka tutandikira mu kubanja bye bagenda kukolera instead tuukawo ng'onoonya mbeera abantu bali bulungi wano oba balina obuzibu. Okiraba
kati ekirala omwami singa otuuka ewaka omukyala najjereeti saawa 4 yamanyira kujja saa 12 bwe mba nga mwataddewo embeera nga ya friendship mu maka gwe totandikira mu kunenya instead otandikira mu kweraliikirira muntu ono gamba bannange tabeera ng'alina ekizibu ekyamutuuseko ekimukeereyesezza so si ovaawa okiraba kati ojja kwesanga nga n'ano bw'oba obuuza mu tooni nga yakweraliikirirako munno nti waayi tobeera nga wafunye obuzibu eyo gy'oli kati oli n'alyoka akuddamu nti waayi ndi eno emmotoka yafudde biki kati akuddamu bulungi kubanga tojjidde mu moodi eri yakudimandinga answers nakuteekawo misango naye kati bw'ojjira mu kabuuti eri eya husband ojja na misango lwaki ozereeti tetwakkiriziganya ano nti erina kubeerawo by 12 kati ne mwending up nga mwestressinga olw'okuba mufo ky'okuwangaalira mu mukwano nga buli omu awolereza munne muwangaalira mu kubanja kyekimu ne opposite ku mukyala singa omukyala omwami omusuubira for example okugwirayo ekirabo ku idiina esembera omusajja aguze emmere ramadhaani yonna kati mutuuse wali ku idi osuubira nti ayinza okugwirayo olugoye lupya bw'obeera omutreatinga nga mukwano ogwo omusajja bw'akomawo nga talina lugoye totandikira mu kuzimba na kunenya instead omweraliikirirako noga musajja atwala sente zaganye ngera bali ab'omu ofiisi bemadde kugamba nti bo tewali asuubira munne kumugulira ki ngoye leero oli bw'amugulira wadde katambaala abeera alaba nga eyo gesita nyungi nnyo so friendship eyo eri critical mu kukuuma marriage kubanga totambulira mu kubanja era na zino lists ze tusomera abantu mu fikihi w'obusiraamu nti okukuza omwami eri omukyala ezo lists ezo zibeera za kwekyekinga so si gwe kugenda kubanja so nga ate ffe ate abantu abasinga obungi ajja ne kirisiti kye kati olwo omusajja bamusomedde ebintu omukyala by'alina omukolera nga